po jako akawuwo guliko ebiwundu ku mutwe nga birabika nti bya Jambia. Oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okutandika okusuula ebibaluwa bikiro kitwala omunako mu bitundu bya disitulikiti y'e Mukono, ebyenjawulo nga bino biraalika okutematema abantu mu bitundu ebyo bikyasattiza abatuuze b'e Mukono ko n'abakulembeze. Obadde wambizi esolonga embisi era nga zibbibwa lutentezi. Bino byonna we bijjidde nga gye buvuddeko waliwo n'omuntu eyattibwa mu ggombolola y'e Nama nga kiteeberezebwa okuba nga yattibwa abantu abo abazze babalaalika. Bamuleese si waakuno balabika bamuleese oba si musirikano kati ffe tetumanyi wabaziba mugoba bada bantu abaana ganyinza kanabokka tulina ennaku nnyingi nnyo. Mu kwogerako ne ssentebe wa disitulikiti eno Honorable Reverend Dr. Peter Bakalwa Mukasa ku mbeera y'obutebenkevu mu kitundu kino asoomozza bannamukono okwebeereramu nga buli muntu akola ekijja mu busobozi bwe okulaba ng'omuze ogw'ebijambiya teguweebwa kyanya mu disitulikiti y'e Mukono. Tumaze okusalawo n'okugumya bannamukono nti tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukola ekyo ekitaasa obulamu bwabwe n'okugobera ddala ab'ebijambiya. Ebibaluwa tutanso bibuulira bijja naye tutaddewo vigilant teams buli kyalo twagala okuddamu okukola mu nkola y'amayumba 10 nga buli bantu 10 oba amaka gasobola okwekuuma ne gakuba enduulu n'ebintu byonna n'okukubira abapoliisi. Ono era alabudde abatuuze okwewala okutabiikiriza ensonga z'ebibanja n'ettaka ate okwetaba mu bijambiya. Ab'ebijambiya n'ababba ente n'abatemu n'abalala bonna abali mu nkola eyo. Ate naffe ng'abakulembeze okugenda nga tukuba enkuŋŋaana nga tusomesa abantu nti security esookera mu makaago nedda mu compound yo nedda ku kyalo n'eryoka ebunire omuluka n'eggombolola yonna. Mu kwogerako n'omumyuka pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Party ku nsonga y'ettemu yakitadde ku nsonga y'enkolagana wakati w'ebitongole by'okwerinda ne bannansi okunaabuuka nga kiviira ddala mu kiseera ekyokunoonya obululu kye twakuba amabega nga tewakyali muntu alina bwesige eri bakuumaddembe. Tukizuula nti okusookera ddala enkwatagana wakati w'abakuumi b'eddembe n'abantu ba bulijjo tekyaliwo kubanga mu biseera gye tuvuddeko emabega naddala ebiseera ebya covid n'ebiseera ebya campaign abantu bangi bakubwa nnyo nga taba bakuba basinga ne bakuumi b'eddembe n'olwekyo nga tuwakyali enkolagana ennungi wakati w'abantu ba bulijjo n'abakuumi b'eddembe kitegeeza nti wabanga waliwo ekintu waliwo amawulire gonna tebangoyerwa gawa bantu. Kajimu ayongedde n'ategeeza nti newankubadde nga guli gutyo gavumenti eteekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okukuuma bannansi n'ebyabwe. Uganda mubadde ebibiina ebyenjawulo ebyo ebyokwekuuma ebitondebwawo ekyokugeza LDU, crime preventers, firing brigade n'ebirala. Nogattako n'abo abavudde mu magye abagenze nga tebagobereddwa. N'olwekyo abantu abo olw'okuba nti batendeke basobola okwekolamu omulimu. Lubowa Jumba Aligaweesa ngono wanzikiriza emanyiddwa nga Tourism Faith ye avumiridde ebikolwa ebyekko ebijjudde emitima gy'abantu wabula kino akitadde ku bantu okuggwamu obwakatonda bw'atyo n'asoomooza ne gavumenti okunoonyereza obulungi kw'aba bagambibwa okwetaba mu ttemu mu bitundu eby'e Masaka. Ayo okutta omuntu oyo simanyi na komenti yonna gye nnyinza muwaako kubanga ne bw'oba oyagala kukyusa gavumenti ogenda kufuga bantu onofuga bafu omuntu avaayo n'atematema abantu. Nze ngamba nti abantu baddemu obwakatonda abantu badde mu buwangwa bwabwe kubanga omuntu bw'obeera omusiraamu kaba katundu bw'obeera omukatuliki kaba katundu omuntu bw'obeera mu buwangwa bwo okoma weeka. Ate ye omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino era nga yakulira ebyokwerinda mu disitulikiti eno Hajjat Fatuma Nabitaka akakasizza embeera ey'okusuula ebibaluwa mu kitundu kye wabula n'akoowola bannamukono okukolera awamu ng'enkuyege okulaba nga birinnyibwa ku nfeete. Tetujja kubiyisa mu maaso weebiri okuva mu sub county y'e Nama
n'okuva mu subcounty ye Namuganga Setana Manoga ebipapula ebyo twabifunye n'ekirala okuva na suuti naye tubirina era tugezaako okulondoola wa we byakoze eki we byavudde tetujja gamba nti bya paste and cut tetujja gamba nti kiki naye olw'olumu abantu bategeka omanyi social media etambuza information okufa obufi kati abantu abamu babikozesa okwagala okuintimidatinga abantu